Aniliza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Nange mwana mwalawo Asha nava namatova nange mwasibye mutya muli mutya kansuenti muli bulungi nnyo nnyini ddala. Timu Life Experience buli mutulaba nga tutudde bwe tuti tuba tulina kye tubaleetedde ate nga nebaza abantu abatulaba mu nsi ez'enjawulo abali e Uganda. Bannange thank you very much okutuwanika n'okutwagala. Kanzikirize bannange beeyanjuleko n'omugenyi waffe atweyanjuleko olunaku olwaleero. Yes, tuba tuguse Josh MC on Amplified King around town Kampala, Uganda, representing Life Experience. So tugenda kuwaya muko n'omukulu generational promoter. Aya bas Prince Yam official nga tuba tuguse Life Experience Uganda. Ababo ndako lwalero nga tuli n'omukulu generational promoter. Kabe yanjulire nga namwe muwulire ebimuvaamu. Nobati events ge manya Erinda nga muntu Nobati Twizire generational promoter Kirungo Nenga sayise okulaba nanyine bivu wabale kutuuka ntuse terubadde lwangu olaba onfunye era wa mukisa nnaku zino kitofu byakyukamuko si byakumala gagwira okwapproving appointment yo si byangu naye oli wanjawulo soko kwate Nobati mungalo kwa nsonga nkulu bale yanza ate mututuziza bulungi kasa munsembereze twategedde nabe kabadeka kodera tumugambe muteekaawo kumpi n'omanyi ekyo bakinsomesa bakingamba mu lulimu bakiyita optical nutrition njagala nnyo okuliisa amaaso ndaba bulabi nkomaawo lwaki olaba bulabi lwaki togusa nso nkugambye optical nutrition ndiisa maaso wokomaawo awo bisukkako awo tojja kunfuna temukeera birambuye promoter aliko owomulembe guno generation gwe mulembe guno si kye kiba kyetegeeza kati bwe buzibu ensinza okusanga mu ggwanga muno era in fact omusajja omu balunywa yaŋŋamba gwe okuva olunaku lwe weyita generation promoter lwe lunaku lwatandika okufuna ebizibu naye eryo erinnya waliyiyo ti how did you come up with that name kubanga bapromota babaddewo bangi but ekikyo kyanjawulo you came with something different nzize nkyogera ku interviews ezimu ne wano nja kiddamu bwe nali mukuteeka regi olwo muyimbi wewaffe mu western bamuyita Meltox Meltox Americana yanga naye okimanyi gwe promoter wa generation yaffe eno gw'olina okuwa omukisa regi gw'olina omukiririzaamu kubanga abalala bonna balabanga alina okuyimbira kuuma ati nze alina okuyimbira ku agip nze ekigambo nenkizunguwaza so erinnya generation weriva kimanyi nti nno okuva wewalifuna ntandika okigatta mu bulango ate olaba ngenda mu almost kati myezi endowooza gatukuweza omwaka gugenzi tegunnawera konsati yange aŋŋamba konsati lwegi myaka giweze ngo 2 plus ŋŋamba kati pezeza omwaka nga sitegeka konsati nnene genda guweza alien skin sebo konsati yebyafaayo nze nsobola okukola enkola ekyafaayo nensirika ate neera ne babeerawo nga tewali kye bakola alien skin mu weeks 2 venu ne bagituusa nga bulayo wiiki emu era nenfuna cricket over mubyera biti naye awo wetwalabira amaanyi ga Nobati Invets baali banemeseza manyi endongo yaffe eno bizinesi yaffe mafializimu mungi by the way guno omulimu just gwagumya mutwe omanyi kyekitegeeza okuba nga obadde olanze omuyimbi with all odds wabula ng'enshow ya weeks meka kyonna kyolodde abantu twabakwata naaweya waba wabulayo wiiki emu Africana nempandikira ebbaluwa nti wamazijukira saga ya Africana nga mu mbeera yonna okufuna venu nga cricket over lugogeyo mu wiiki emu basically nze Katonda nkwatiddeko nnyo kati awe nnyini ekyaleetera Africana okuwandiikira ebbaluwa mu kiseera ekyo kyennyini nga wali otuuse ku budde obusembayo wabakiriya bakimanyi gyeri egenda kugenda mu maaso
Bwetusuubira nti no waaliwo eyakuyita emabega asabotaginga show yo. Kati business yaffe era bino bye bimu ku bye ngamba abakulu abamu gavumenti. Business yaffe erimu obwanakyemalira bungi. Waliwo basiniya baffe mu bapromota abo ngate baze bafuna omukisa ogusembera ennyo ba General Salim Saleh, President Museveni, babawa nnyo ssente okusinga ffe. Abasajja abo balina omukono munene mu venues. Yes. Fact nene message njagala egende wa General Salim Saleh amanyi kye tuyita muffe. Because kirufu balwana nga wala boy balwana. Ne Baptist mu government system bayingiza abavubuka oba ab'emyaka gyonna. Balinamu abakadde bootafiire, balinamu abavubuka baani ba genocide bonna si bakadde. Yes. Abavubuka kati balese abavubuka wano omukyala Kenzo baani. Ba Lilian Abba, you know? Yes. System wetu buli nokola kye okutambula. Kati ffe ne waffe mu ndongo kati ate ffe tufunye nnyo obuzibu bunene mu bayimbi ne mu bapromota. Yes. Bapromota nja ku example yange. Kati Afrika neyo gyolaba waliwo promota munange nga ye yasasula sente za myaka egi 5 nga ye buli kivulo kinene kirina okuba balina kwebuuza ku ye ye alina okuapprove yalina okuapprove nga bano bagikukwasa mu ngalo ye alina okukola ki kati event yange eyo yali nnyo vairo yali nnyo mu mawulire n'atyamu okategedde abasajja akwata n'apangisa Aero Beach. Yes. N'asasula ssente za venue ku Aero Beach okumala emyaka egi. Kwegamba abanga alizinze ebeera lizi. Yes. Nosanga kati ujja ku example ya Bitex. Era mwami ya Bitex era General Salim Saleh yamuwa ssente mpitirivu bya bilioni banga 4. Na booking. Okumuwa ssente ezo twatuva mu Boxing Day. Ngomwami Haji Keti yali ategesewo Boxing Day. Haji Keti yasasulanga I think installment. Yasasulanga event by event. Yes. Kata kasajja eyo event eyo ya 2020 I think it was this Boxing Day of 2022. Haji Keti yalina abantu emitwalo ng'ebiri. Ati mu shows zaffe netali concert it is very hard. It is too big. Machi yakola agenda yogera ne bananyini Africa. Aero Beach, sorry. Ati kwa example za venues. Yes. Gabagamba venue ya Meka ne bakanya. For example venue ya Aero yabiringa milioni ngaga. Abiri. Ngabala ngagamba date njagala ngo date 2. Easter Monday Boxing Day ezo date kati za Bitex ku Aero Beach. Tuziraba. Era yalanga tuziraba. N'abala nti mu mwaka gumuwe ba date ziri 2. Milioni 4 nti mbawa 2. Milioni 2 times 5. Milioni 10 ngasasula mulundi gumu. Kati gono ofota toli ate yakiteka mu ndagaano nti emyaka 5 wejiri bagigwako nja kulinowinga takkiriza muntu niko tekuba mutima mubi ile stable tefutwa ntegeza ko kulaga endongo yaffe nfuna bulungi nenga munfuna bulungi nnyo so life je tutambuliramu ebintu byaffe si byangu. I cannot advise anybody to join this industry. So kati omuntu ali ayagala okujoininga promotion tatawaana enkokola nyingi kubanga okujoininga eno olina okweteekera ebintu bingi. By the way, risks ezimu ng'ogyeko za business wise ne risks eziri eno soka kya byonna esawa yonna ofa. Yes. Ofa esawa yonna osobola okutta ebintu kagamba twatuuka waawo promota abasinga kizibu nnyo kyakumala galya kumala ganywa ng'agenza awange ojja kusanga musajja wange nga bajjo ng'agula kuleti ya bbiya ng'ebeera mu motoka ye ng'agigula n'asana oba agweramu ne kuleti ze 2. I'm telling you that kind of life. Bwe bulamu bwe mutambuliramu amaka gafa. You risk losing family. Bapromota ab'amaanyi mu ggwanga era naffe tulwana ne family. Kituufu. Kati obeerawo mu mbeera yakuba nti olina gwe kyolina okulwana nakyo oba onfuna bulungi. Kati nkuwa example y'abapromota abamanyi ani gw'omanyi omufumbo Haji Keti yakafiirwa Hajjati omu ye eyinza okuba nga ali ebiti mukyala wa Bitex omumanyi alina abakyala tabayina nabo
alina ba girlfriend legendary promoter nabo tayina kati yabeera wa ba massage yabeera wati naye balina tayina anyway jala bajo mmanyi bajo nali manyi bajo yatulaga omukyala by the way kyali gwe yakyala weyagenda n'awasa omukyala ava ku waliwo teyakuwa kaadi ebikomawa eno saala nnyo kudiscuss nga naddala nga bwolaba awe nyini mukulu Nobert event tebalina baana bakazi baabwe ne baba mufunye babazaalamu abaana kiki ekireetera ensonga eyo kuba nti tebalina stable challenges guno omulimu gwaffe osobola okukyanga oli mugagga nobukyanga ate oli mwavu kati gwobanga omukyala oyo gw'olina essaawa eyo nyabo weetooloola eri nkulaba oyagala kusala weetooloola eri bw'ogamba oli risks ezibeerawo olisikinga okuluzinga ebintu bingi nti nkugambye bwakya lumu nenva mu so ya regi nemba n'essente zange nenyingira ate ekyawuzi ate nensigala nga bankubye n'olwinga n'amanyi otavuddemu ogamba woowanga mukyala wo awaka si mugumu agenda olaba mukutwalako tebatuyita balalu naye nga gwoba olaba nfaanana era nebyo ebintu ebya happening abamu nga batuwoleza ezo stanti abasajja beekula ebintu ntwabo temujja basobola okitegeera kisinza kukubiriza nze okumanya no gwabadde omulamu we wajjira awo nakumanyira mu kutegeka baki bayimbi bagwa asi bagwa nonze najja ne strategies nze manyi nasomako era tontwala nga mu debate y'oluzungu nja kulekayo asobola okuttira byamazima mpozi ng'ogyeko bbalamu katabala tosobola baleekako NTV at 9 sabaso okutuzali natex nakuleka mu ringi ayinza nga n'erinnya lye mwana bamuyita Jojo yali muwandikira ku atendensi list tasobola wandikako linnya lye National promoter bro toddamu kugereza ku bintu bya kisiru ku nze generation promoter okukwatira mu ringi mu luzungu n'ensi ekola nti era osaagamu osaagamu musaayi kati awo enyininyini wenjalala okumanya wano mutaddemu ssente nnyingi mu bivvulu mutegeka ebivvulu ne mufiirwa ebintu byammwe lwaki gavumenti nga yo gavumenti wevaayo negamba nti nno ebawadde ssente like sente ezo gavumenti zeba ebawadde era ezibawadde in a refund oba eba ezibawadde nga zammwe kuba yo gavumenti eba efuniramu wa okay quick one ekibuuzo bangi bakibuuza babawa sente nga baani so kati you know when you are an organized group and you can create pathways of meeting the president ne mwogera grievances zammwe president kimukakatako kulaba nga abaako sikyateeka wabula sikyateeka president nandigambye ekigambo katonda kinene nnyo kimugeraageranyako naye president ye kamalabyona w'eggwanga kituufu ekyo number 1 ye CEO ye MD onfuna bulungi faki ne kano kanka babbireko mu abatulaba mu abakyasaba nnyo okulaba ku president omupya musabire nnyo president Museveni waali awa obuwangaazi wakati atawo president Museveni waali ensi weesinga okugenda okumufuliramu tomanyi bajjajja nti be basinga okwagala bagaba bajjajja bazu kituufu jajja ewaka abayagala balabeko bulabi awo kati president Museveni awo waali era buli amugwa mu maaso watambulira kati awo era kati mugabi nnyo kyekiringa Jenosali Musale emyaka gyejo era olaba kati ye Jenosali Musale naku zino yakyuka n'okukyuka amanyi n'okuwandiika Bible quotes n'awandiika n'ata emyaka gye balimu abo that is the sweet age kwegamba batakyalaba I've seen it all dayayanira ki abantu abo ngabo balaba nga Jenosali Musale tamanyi sente zayingiza lunaku in fact tamanyi sente zalina kyekyo kyebadde nange ngenda okukugamba kati lwaki yakere tamanyi ne bawakwata ne bukya naga abakuwa biliyoni 10 era zasigaza abatamanyi zalina kati akyayayanira kati Jenosali we yakere nkya n'abagamba
obuzibu bwavaawo okubagamba nti n'abagobi badde sinakuddamu answer eriyo ndi musomesa neetoolola gavumenti efuniramuwa bapromota tuli ba job creators ate tuyambako nnyo eggwanga lino ku kintu ky'emisolo but most importantly politically and security wise tuyambako eggwanga mu kintu kye bayita continuity kategede bulungi continuity kireero lwakumeka lwakutaano Friday yes process y'olwaliro okuziba nga tewali buzibu biki n'enkya sife tukikola saala kwegulumiriza nga bapromota bangi abakikola naye naffe tulina kye tuzannya mweyo embeera kati enkya waliyo for example concert tuve kweya adjusted waliyo ebivulu bya valentines obwongo bw'abantu buli kuki valentine nkya bagenda mabala banye bia abayimbi bagenda kuyimba mabala bane abategese bapromota ofuna bulungi mwe omuntu anyoka bia alabe nga government eno tebanga kona kyogamba okunyoka bia batalina buzibu lumala banye bia waabwe bakuwe badeeka bafune sex bulungi nnyo kati omuntu taba na buzibu na government okategedde kitegeeza ye nambe mwaki mmanyi nti okay kubanga bo bali eri bakuli ku birala bya mundu waliwo paati gye batasobola kuzanya ffe gye tukola ki gyemubazanyira sobola tumukonga nga muzeeyi ensawo yaffe enkalu baako kyokola ki kyotuteeramu ate nga tuyambako kinene nze nsobola okuwa example emu nze oluyiwizo manizo lweyankuba olwo lumu tera okukola interview nembawa example y'oluyi olwo lwatuleninga okumala wiiki namba fegamba ne buwumbi 10 President Museveni bwe twamusabye n'atuwa yatuddizaako katono nnyo bwe kati kusente ze tuleetera eggwanga bwe nteekeko ekivulu kimu data kampuni z'amasimu data gwe zitunda okuba nga nkola zi press conference omuyimbi ali muri households gavumenti eba eyingiza yonna wonna eba ekola eba eyingiza omusolo njala nkuweza okulabirako oluyi lumu olwo telecommunication company biri Airtel ne MTN ekitone nnyo abantu abakozesa actively internet mu Uganda bali wakati w'obukadde 7 n'obukadde 10 yes average weekly katubale nti n'obukadde 7 a week data omuntu akozesa wa sente ngameka ekitone nnyo atalina kasanvu ngatekereza anedda ssebo ali wansi omuntu abeera ku social media nga ogamba wiiki atukole round off tukole wa mutwalo kale gumu bana abagulayo webbiri nakeberako byakola kakana kati goli ku level ndala tuli ku bantu b'omuntu wa wansi nabwe tugenda kigatira mu mutwalo gumu bw'okubisaamu abantu obukadde 7 umanyizi wa sente mwa 70 billions obuwumbi 7 kati Museveni twamusabye n'atuwako 10 jasi kuluyirumu okukola impact ya asobola okuleetera companies ezo 2 obuwumbi 7 sigeza nze obuwumbi 10 bungwana omuntu omu bwe tuba tugenze ate ekirango nkuleetedde luyirumu kati ate bingi bye tukoze bingi bye tuteekawo press conference bingi obakategedde bulungi kitegeera tinze ogenda obugenze eggulu ne banyambula n'esaati n'evaamu situation ye kayatambula data wa naku 3-4 afuna bulungi so bo bakimanya abakulu bamanya ne bakola ki ate kati olaba wa boda ate wa boda nze creating ekivulu ate nze muwombo abafumba emmere abaana abageto biki byonna security olaba ne baba ne banneeko kati neeko addiza ddi eggwanga bakozesa condom sebo kondomu zino ne gavumenti zekola ez'obwereere ati jukira tino nezo negye begattira basasula license nedda ne basasula gundi property license yes aba wa mwaka wayimirira ekizimbe kyebakwata awantu nga bulaba wano ne bakwata aba wa mwaka bronze byange si bya mwaka atugambye oluyiru kati mu weekend katupenya ngo kyogedde bulungi kati gwabaddeyo mu ground chat musaba sererere ekyenako kiri nti
ate Museveni bwe yatuwadde ate bano bannaffe ne batubba awo wenyini wetwagala awedda buli muntu eggwanga lyonna essaawa zino bwe lyetololera mufaaki ne Abitex kasente mwakkiriza Abitex abeere president wammwe waba promoter wamulonda oba yeeronda kalate bino tebiriko president anti njagala tugende empola tali nti president sako ebbiri taliko tekuliko sako gyaliko nga president kati sako ebbiri ezo zeziriwo ekigambo sako kinene awo wenyini wetwagala onnyonnyola eggwanga abantu tebakitegeera bakiwulira nga bapromota kino nkubuulira mazima security nebwe nakiraba tetubangako na sako nga bapromota naye twategeera nti ye code president Museveni mwagabira ssente kati kategere bulungi okutondawo sako kati ne tugikutondawo ne tugiwandisa nebeerawo naye nga bulijjo tezibadde nga tezikola kyebayita sako entuufu actively esako is a group bank banka y'abantu abakola omulimu gwe gumu for example njakuwa enyango ez'okulabirako nga wazalendo y'amagye exodus ya polisi buli wa polisi yenna ekisookerwako sente kale bo kati bya peroolo sente zijja ku musaala naye buli wa polisi yenna memba buli wa magye yenna exodus ne mu wazalendo yes bwe tujja no mubapromota bwe tumala okuwandiisa sako eyasooka Abitex muno mwayagala okubeera nga yakulumbadde ku banne yekyangira ku eno sako ekola ki afunayo sako y'abaana abalage ffe bamemba ffe gye twakola aba Ampnet atekinga over kubanga Abitex abadde abeerangawo ku handout za Genocide Musale nga kizibu kyakumala myezi ebiri nga Genocide tamuwadde ey'ekikumi oba ataano kati yakwata n'agulira bamemba abamu abaali nga basigintole kugaana owninga sako eyo ng'omuntu ng'ate kikyamu because sako is member kubanze mmanyi sako toyinza kubanga omuntu omugwaje sako bannannyiniyo baba memba ekyokubiri sako eyimirizibwawo empagi kusevinga okutereka okwewola ebigambo ebyo bibiri bikulu ekirala sako zirina amateeka zirina obukiiko obw'enjawulo nsonyi mu Katonda zirina obukulembeze wabawo chairman wa sako wabawo general secretary wabawo treasurer wabawo biki bonna era bajjale afuna fe ku kyaba promoter siko kibadde kuddiramu twategera kodi muzeyi mwakola ki mwagabira kasente amangu kyannaku nti ate sente bwe zaamala okujja kubanga mu kuzinoonya twabeeranga bumu ezaze ne mwawula sokoleke mu kuzinoonya twabeeranga bumu mwali wamu mwenna era nga tutula mu meeting nga bulawe tutudde wano ne tugaba roles kyogamba mwaliko ne Abitex ku meezi emu nga mutula ne ensi ye tebimanyi ensi yabiraba kituufu ekyo ne bateesa bwe bati twagenda eggulu twafunirayo okutabanguka ezigo baali bonna nfuna nga tutula nduga kati role eno egenda kuzannyibwani nti ayo nobati bagimulekere nti okweyambula obweyambuza esaati nti oba buwumbi 10 nga njijjamu kola stunt osagedde ebigenosala ekirungi kati nabikonfesi nga abimanyi afuna bulungi nnyo tukufuna kujjamu obujja esaati buwumbi 10 kubanga zolede tuni twali twagisetinga ddala twagala obuwumbi mmeka buwumbi 10 tutambudde saga y'eggulu mwagiraba bimu bye mwabiraba bera twabiraba ebyo komyewo mukutta omuggo mpanisa omukono tutambula tageti yaki sente zigaaniddeyo tindugamba kati omuntu alina otuwa sente ali omu Museveni era Genocide yatugoba Genocide Musale ekyamugobya bapromota bwe butali bwa ensimbu bwabapromota na bwerufu n'obutakyuka bapromota baffe abo bannaffe abo babe twasangawo bamuzeeyi bamanyira bintu bya ddiiru kubba Genocide Musale ey'ekirooto kye ayagala kulaba enkyukakyuka improvement nti waliwo kirabiri mugumu tubawadde obuwumbi 8 olumosi nti mukyuse mutya wayita emyezi ena era nga mudda wa sale ate tetulina sente ate zaatuwayo
so nga singa tutambuza bulungi nnyo omulamu nga Jonosali bwagwagala sente zeereeta zokka singa tewaliwo obukuubagano ekitegeeza sente zibadde zijja naye nga teziina watufu we zituukidde nimutugeraagananga mmwe badde ngera zituuka naye we zituuka banyakulanyakula buli omu azza mu lubuto lwe buli omu bakunulawo kambuze ekibuuzo temusobola like kati nga abjects mutwala mu mbuga z'amateeka ate kyonna kikoze kyonna kikoze kati awo nziruseemu speed soka omukakanya omusajja onalina awantu wenjagala bwe tuva eggulu tujja mu mbeera y'okunoonyera muzeeyi mu struggle fenaffe twagitanga struggle mwami Balamu atulobingira waliwo appointment yali yaba bodaboda n'aba taxi yali kololo ng'atunyigawo kubanga yali official MC Balamu ejjukira wabawo omukolo gwa president MC oyo aba w'amaanyi nnyo ogamba obugambe nti muzeeyi abantu bwe bati basaba kuwubirako ne mujja oyo aba wankizo aba w'amaanyi gaba mangi mwami Balamu n'atuyamba ne tugenda ku program era nze neewuunya updates n'obubwabwa bwabwe nga bugamba omusajja yeerobingira sente ze teerobingiranga ku sente ze President Museveni tayinza gwe gwe Ssekinnoomu bw'akuwadde biliyoni 10 tekisoboka nga gwe waaki onfuna kololo infact kololo incident gye muyinza okujjukira kawera bankwata mujjukira abesefisi lwe bankwata ku byafufiga mala ku CPS ennaku mmeka era toba olaba omulundi ogwo Apitex yambeerako nnyo nnyo ku CPS neyajjanga nnyo mu bya kamera era talina kyeyanyamba tageza n'abaako wagambu yagamba yanzijawa asasula za bondi era abantu ate mbanfuluma uliriza ati njagala ntukulalire bulungi embeera yonna yonna yaliwo lwakuba twali tuli bumu tuli ku ddiru yakufuna sente baluka olutambi lwabwe meseje esigale ng'egenda mu bakulu nti ate bapromota ate mubabonyaabonya ate yo bamusibye mu bintu ntule kibiki ayina amatu akategedde ku CPS gamba ebigambo bino Abitex kyayinza nti yayamba yajja n'asitandinga surity ng'ate ekyo ne bato bange bali bakisobola yajja n'asayininga ku bondi yange ng'omu ku banneeyimiridde kyokka kye yayamba ekyo tekyali tekyetagisa ssente because bakama bange amasimu gaali gamaze okuvuga nga bampadde ki bampa bondi emisango gya Namere ne Fulufiga nga girina kweyongerayo saabiriimu era buli lunaku lwe yajjanga yagendanga mu kamera ekitegeeza yali anoonya content yali content kunze ate nyatuweereza message onfuna bulungi ekirala yali mwavu yali mwavu yamweyo embeera buli lwateekawo embeera eyo ateereko message abakulu mulabe bwe tubonaabona mulabe omwana ali mu kkomera kwegamba gw'omuwa esawo alina amasannyalaze ne kati nga yina nga musinga nga ate yatugamba niwanumani ame uliriza niwanumani ame nga sinawadde capital wa miliyoni 5 kati ate ye alina n'obuwumbi kati obusukka mu 3 nga ne TV kati buli TV kwenkyala agigula era TV zirabe edduka buli TV gyolaba ey'amaanyi ekyasigala ng'empita abo bantu bange baddala kuba bamumanyi birimu n'okugula n'ogamba omusajja otalinya ku ssente netayogerwako nebo ba mutima kyogo like really ngubulira sente zaleese obuzibu no kubanga abantu abasaba TV bakwano bange nnyo bagenda ne bakukyaza mibati ne mubeerawo essaawa mu kitundu nange topic yeddako n'aleeta ate simanyanga kati walombozi kyebadde kati nashugulo ate nalwana nani nabuzaabuza ate nashugulo simayagambirwasa napamapama ogenda okukakana ng'embozi gye mulina okunyumyako yabaprogegeze nga mugireeta mukumaliza ate mukumaliza obudde nobati kakati obudde obadde ogamba oti obudde kakana nga tolina kyoyogedde tubadde awo ng'otunnyonnyola mutuuse w'omukulembeze awo bantu te ku CPS embeera ekola ki eggwawo tuddamu tutya era tukyagoba ku ssente tetunafuna chance ezikola ki ezifuna abbe bebekulu amugamba mugoba ku ssente za muzeeyi mwagala bawo obuntu naye mujje mu kampeyini muzeeyi mu kampeyini zino tujja kufuna opportunity ekola ki emulaba abbe agaana abbe Abitex abatulaba kuba yali tanaba kusalawo nti oba ndi eno oba ndi onfuna bulungi Abitex ye wa opposition
birala byonna biba byakulima yewa opposition oba yagaluka kasa ssente tola nti yafunye n'obuwumbi obusuka mu bumeka tasobola kuteekamu saati ya yero Abidex njagala nkusibe ssente ze sirinaawo kati n'abaloka kasensi nti kati oliwo NRM era gavumenti eno nnungi nnyo funayo olunaku lumu osibe mu saati ya yero Abidex yagambye igwe n'akantu koyogera kenneeraliikiriza abantu bamanye omusajja Norbert Invets musajja alina ssente naye essaawa zino tugala tolina wadde ekikubi wadde era mbadde ennyamba bwe mba nva wano mu mpe transport n'ava gwe wadde wetegese njagala awo wennyini byayonooneka njagala awo wennyini we tubadde so mbadde mbavuga campaign be bagamba abbe mujje muki mu campaign abbe agaana kati waite enaku nga 2-3 nze nkubira rasita nga rasita mbadde tufune bwe tubeera ku campaign tweru kiki bebekulu naŋŋamba kakati nabigamba dda Abidex oyo n'agaana naye kati bwe ngeri gy'oliwo NRM Norbert kati tewali budget kusawa zino jangu tusimbule zino entandika trail mwana bebekulu yakuteeka ku trail awo West Nile wona ne tubadde tukulaba wamutwatukanga nga ye yanjokyayo Rasta welfare akadde 5 onfuna bulungi kyemwebaza kirungi nnyo okusiima omuntu akoledde ebirungi tule baleesa unstoppable ndikwa unstoppable nga advanced team n'ebirala bingi tambudde naye nga ngomera ku kigambo kya bebe kye yaŋŋamba sizobola kumala mwezi nga sirabye muzeeyi naye naalabira muzeeyi ensonga zammwe olwo naawe olinze bwe alaba muzeeyi amulabira Soroti ogwasooka trail awo nga ngetambuddeko omwezi gumu ate bwe yalaba muzeeyi Soroti yalobingira Abidex ate atali ku trail oba ye yali alooza layini eno muli wamu nga bapromota era mwebaza nti alinako bweyanzibirako naŋŋamba sente zazze muzeeyi yabawadde ki akasente mugenda tegeka ebivu byaki ga Desemba nga bapromota b'enaare ne basooka ne bamuwako akawumbi ako Abidex akuleka zino akawumbi atubye emirundi ebisi kawumbi nkumalirayo wafuna akawumbi twalimbaale mukubire simu nga mwami Abi olwo tukyayiramu enkwatagane mwami Abi nti waaye bebe yaŋŋambye nti no tugenda tegekayo ku bivulu biki kasente yaŋŋambye Norbert emiliyoni ekutte ku kawumbi akafulye omusajja wakuwako emiliyoni Norbert emiliyoni ekukutte ukawumba ndi awo ng'asaba some koze namba eriki looza awo n'agikopinga tulete tundava ku simu message n'enjiwulira kakadde emiliyoni egi wagikwata kawumbi ate ezze ku mobile money ozizeeyo kalivaasi kanongo olaga mbu toli mumativu oziranga ssente nebezijwanga mitwalo emeka 5 wabula koko Josh okayananga yakaŋŋamba era okayananga okola ki nyamatono okayana eri mu nkwawo yakaŋŋamba toziranga kiga ne muvaaka ya senior 6 emboozi ndigibanyumiza lula so sajja asoma ebitabo wayita ebbanga ngenda ku TikTok mbyogera azimba omutima anyiiga bwanyiiga olwo diiru yali ya 2.5 billions basooka bamuwaka advance wa 1 billion zayita nawa General Lweiso eyo diiru ereesooka yes jukira sage ya Jena era tobolabayo Abbe yategeka ebivulu byalinganga 6 mu nnaku enkulu n'ateeka n'essimba omuti kakananga agumwesimba kubanga yakolera accountability promoting emiti n'aleeta omusajja n'alimba limasimanya mu America kati yabulirawo mu America simanya mu America simanya yawangula award ebyo nabyo nga alimba simanya mu America yawangula award y'okukuuma obutonde ate omu America maifa abamu twasomako omu America azze okupromoting okukuuma obutonde ate ateeka kivulu kya muti nze ngamba ate yandibadde ageera bugizi bwati naba tugenda kugaba ndoka za miti oba miyembo babito bakali thank you nagenda mu byalo yali okugaba n'alanga ku TV
nate otegese kivulo olesa abayimbi siwe kiri atwate olesa abayimbi bagenda kupromotinga umashubwa bigatta line eyo nange nagitunye generation promoter. I'm not a generation promoter for nothing. Nyo kubanga abuzugumizibwa kumbawo kwakati sente ezo yali aweereza abaala accountability mu bakulu akimbye bbaana Kampala abalage nti asasudde yajja kulaga nze nateeka ekivula abantu kyebajja nenalanga nateekamu obukadde 4 ati gwe yamuwako akawumbi akasooka akulaga nti obukadde 4 bwo bwakoze eki bwagenze mu kivu akuwa accountability nga naawe ogiraba kyakunyonyola mbu kyekyo ate nga tewaliwo kyaliwo so owenfunira ebizibu ne bantwala eruzira zira n'embira y'eweeks 2 nga bwe mwabiraba era zaali weeks 2 twakulaba nenvaayo nga yenze kennyini generation promoter baali bamanyi nti ndowooza oba naakyuka oba naatandika kwogera nga nkuba bwama nno oli musajja ateere yantamu ati n'omulamuzi namugamba nze Nobert Events mbadde nkusaba ompe ebbeiro ngenda kunoonya kalulu ka muzeeyi so nsonga ya kati mu kooti otuvuga speed naava ezo ensonga zesema ono omusajja akyali naye wane tuli naye kakati ayagala nnyo ekintu akikuwe tayagala bantu bamuwanda ebigambo olwamala jjukira nze bampa bbeeyi lunaku z'omwezi 22 Desemba already Abbe yali atandise ndowooza okususpectinga bonna ne ttiimu bonna bakenzo bandi olwo sente zaali zijjaawo ezo sente ezo fact those people's idea was nze nsibwe paka mu February till date kati singa lwenvaayo yali pulaani yaabwe ng'olubabala kaki mukalu zino sente zikubaka kubanga nebona obuwumbi 10 bwolaba nkayanira ate naalebukaayanidde ntya nga ndi munda ate nga ku side eno tomanya bagubala bubi ku side eno gwalina amaanyi agasobola okuva kati okitegedde anyiza nabutaba namaanyi nenako akanyonyi akakeera ne kawogana ku maca kakumalako emirembe nga weebasi ekituufu tolimbye kati nze ndi kanyonyi ako akakeera ne ako sikukkiriza kwebaka tulo muzuukuke eno nalaiso olwanga atafaayo nga jeno nalaiso okola ki wake up seo jeno CDF jeno muwo kiki awo nogamba ate kiki abatamanako tegamba ye yaani oyo ye ensonga kizaayogerako olonga esimu evuga jeno nalaiso agambye ensonga zo baziriko ngoma ya gavumenti etambula so kati wano tuyingira January towards 4th appointment ya president yafuluma yaba promoter okumulaba Nakasero olujukira nze banta 22nd bigambo byange bitono nnyo tulamala Apex oyo ng'omuntu tanjagalangako bine biratusobola okuyisa nga temwakolagana kangu mwenna nkugambye tuba tunoonya ssente babera omuntu omu ebyenjawukana nabyo kitubisa ki kuba mulina target yammwe ebbali mulina aim gye munfuna yenkola gye nasangawo mu bapromota Abitex anzija ku lisiti y'okuyingira State House okulaba President Museveni nga ne COVID testing gimaze ogiyita yes yali yakola list era mwe temumanyi bantu nti just like dog ettufu eritali yeeritta oba eritugumbula omuntu n'omukujala singa be namukubya ddala kumulya mazima watuukaogera mazima kumulya mazima kati nkulinyira mu kkubo ly'essente emirundi egi ba mu kkubo ly'essente wabbe talina ssente zalina kumpa ati yakwata nemeza okulaba President Museveni aba akulinyidde mu kkubo lyayo wange okimanyi President Museveni Nobert amumanyi oba alina information yamukwatako kuba intelligence mu Uganda muno kasitoba ng'olina ekigambo ky'osobola okwogera abantu ne bakinyumyako enkya intelligence ekumanyi kituufu ekulinako report
ofuna bulungi nze okuva obubine ngamba nti ndeesera ejje Kampala nenfuna abantu emitwalo 4 mu cricket over Lugogo gavumenti kyesooka okubuuza ani oyo yabayisa abantu abo ja kali awo kavuuka kali awo kafumbira tekategereka kasima kanyankole kekanungu nti yeeyo nti talina buzibu naffe gavumenti ate waffe ayambala ne yero aya mwendereyi gavumenti ebyekola ki akasajja bwe kaŋŋaana okuyingira ewa pulezidenti nga omanyi ffe naffe tulina katonda owaffe atutambulirako bulwo katonda owaffe tatuvaamu ate bwe yayimira mu maaso ga pulezidenti ate teyatandika kulogoota n'amannya gaabwe Abitex yaita Nobert pulezidenti ekitiibwa nga otulaba wano bizibu yaffe obimanya ebya ssente naye tuleeseyo muganda waffe ebweru bamuyita Nobert eyakujja ku listi nga ne covid ngikoze eki togamba oyo yaliye was in his normal senses omusajja oli yeetaaga obuyambi bwe pulezidenti era tuwe ssente yobukulu twala kusooka okuyambako abadde luzira bamusiba ku lulwo muwagizi bwo olaba wakutemere abayimbi bamwavuwaza nga bwagamba wegamba gwe bakozesa nga weapon ey'okufuna bankozesa nga ddobo okuloba okuloba obuwumbi 10 muzeeyi teyawuliza bingi yagamba bawadde fe tuliko oluvannyuma lw'okumentioninga erinnya lyo kubanga Josh omuntu bw'ayingira n'asomera tebola njogeza amaanyi era nenkalambira obuwumbi 7 kati buliko kufuru caveat ozzo kyogera buskwati ozzo kyogera ebigambo byange bino okoko nesifunako ssente Uganda erimu nabe ogenda kukola ki Uganda erimu nabe ntambudde n'obwoya bunatera okukunzigwa ku bigere paka opulezidenti muwandikidde ofiisi ya IGP ofiisi ya IGG ofiisi ya CDF bonna ofiisi ya Nalweyiso ofiisi ya buli wamu nkoze eki otuuseyo kale sente bazite bazigabane nga sifunye nalabye mukulu balamu sekendinga nnyo nagamba Nobert ono n'ebiwandiiko byonna byonna by the way abijjeeyo leero nagamba Nobert events yali mu kintu kino yaleeta omulanga gwe n'olwensonga eyo balina okuzesa Josh abakulu abo babayise bantu corruption era nayo twawa abanzija olumala katikati mbanyumize bukemadde nyawedo bagamba muzeeyi bw'ata ssente zino nga bwe nabagambye ku kya sako bapromota sako tezaaliwo era pulezidenti amala otuwa ssente za sako ne baggulawo offices tezaaliwo tewali sako kyaliwo nga kigambo nga you can register a company and you leave it there wano wooli osobola okuregisteringa kampuni yo nebeerawo nga tekola ebyo byezikola nga in fact sako yaffe yali ya envelope certificate nga ziri mu envelope baziterese so muzeeyi wamala okwapulunga nti atuwadde sente office ne bazikola ki baziggulawo kati Abitex n'amanya nti kati ku ssaawa zino jjukira olwedde yatulyako buli obuwumbi obubiri ekitundu obw'okuteeka ebivulu yalinamu ne kasente ate nze basically I don't know the exact problem but I don't know why he behaves nti nze straight away ati because gwakimanyi olina connections ate oyogera ekigambo obugambiko generation promoter Abitex kimuluma no nange kigambala enkofiira lwaki Abitex akutya you have the power yagambye ye mukama ate n'ekirala mukama waani wapi tutasobola kuba mukama wa masters lwaki abantu batya Nobert kiri kimu nze nange kyemmanyiko Abitex lwaki abantu batya Nobert kiri kimu nti Nobert alina access secondly Nobert ayogera agiyita talina gwatya okyegedde atulika alinga yonna pozi nga ofisi za gavumenti zikedde ne ziggalawo sirina ofisi gyejja kuyingiramu kyekizibu kyalina ono sirina ofisi gyekola otya kuyingira otaddewo olwodibwewanga leero teri kuyingira naye kasonga nti ofisi yaani eno ya CDF bayingirira wano so sente zaffe wezafuluma bateekako akawumbi kawumi kitundu buli side bano ze bayita sako se bateekako sente fe twalina kwetegereza nga bapromota onfuna tutere ebintu bifuuke ennomo nga sako bwe zikola bano abasajja enkera sente baziwithdrawing ne bazikazaako zonna Abitex ali naani
olwadde alina side ye aliko n'abasajja simanya katongole abatali na ba promoter abawulira wa because abantu bayogerako sibawulira ko mubivu nga musaba emikono gye gyawaayo gyavaawa okusaba ki like mbwa muwandiikira eri office ya president era baba mulina okuteekako kyekiki egambye manjala kusomera okumanya abasigintole ba account kyekiki egambye tife abasobola okwogera babawakaabo takkiriza oyingire mu state house akola appointment ne covid n'ogikola naye yagaye musere yazeewola agenda zizzaayo nga maze kino anti kati awo njalo nkutangaliza kyebayita sako yeewola ate miliyoni 4 yalinayo savings wa mmeka kubanga amateeka ga sako tosobola kwewola more than a third of your savings. And I think that the reason why amateeka ga sako kisinzira bwe baga settings bw'oba olinayo katugeze oba savings akakadde osobola okwewola obukadde busatu so akakadde bw'olinayo savings wakakadde ate weewola miliyoni 2 Abdex erinayo savings wa sente meka ku sako reason lwaki nkugamba bwe ntyo nti being that nti nno ulira Mayanja Godfrey Katonda Kafero Zaidi bategeka wa kini namba yalina ko omusolo gwa bivulu bimeka so ramala nze obuzibu bwe nina kati naddala ennaku zino ojja kundaba ku social media nga nnyomba naye kati ndi mu magye waliwo kye bayita air forces and air defense esebo nawo otuuseewo mbimanyi nze ndi mwana wa mulwanyi atali waawe mwana wa mulwanyi atali waawe omusajja gwe tuli naye wano naye mwana wa mulwanyi atali wa DNA ekusooka kewera DNA air force air defense yebyo wansi okukwata abalwanira waggulu kati ennaku zino air force yange social media air defense baluwa taka kulukuunya ajjukira office ezo zonna zikolera wano ate nayo office eba eyagala awo zikolera ku peeni naki yes so nebaza Katonda sofe saala zaffe zikyatambudde nga bwe twazisuubira abasajja baali bakabbako obuwumbi 3 nga balance wa buwumbi 7 nteekawo embeera twasooka omulanga gwe twasooka okukuba kusaba sente soke ziyimiridde kubanga bagenda ne maaso ga president Friday emera ne batuleka baavayo bakuba guddikude nga bagamba ku Lwokubiri president alagidde bazituwe naye ndooza baategeera kati sente tebazifunanga ne kati ate wiiki eyaddako president n'awandika kye bayita blueprint letter blue paper president Museveni aba alagidde anti corruption noonyeza ku ssente ezo n'ensonga z'abapromota abalekeddwa ebbali tulabe atuzeeyo lipoota ewa president so batusooka kutuyita ne tukola statement abayaye ne babayita mu ngeri etali official before there was no letter ne bakyo officializinga Monday ne bawandiika ebbaluwa gye mwalabye weero katugenda bitambula nga tusuubira hope for the best but as we went on abakulu bampita nibaga kakati va mu bintu by'okuyomba ne muzeeyo oyo alina emyaka 6 yoyo plus yaddaali manti olaba naye asala emyaka nti alina 55 ayinza okuba mutuufu ate kati nkunnyonnyodde story y'omusajja oyo 1992 when I was 2 years nga nkyayonka he was organizing concerts lweyategeka ekivulu nakibowa yes yategeka Kafeero nategeka Sebatta musajja mukulu Kafeero bavubuka nga ye musajja mukulu uliriza yali avuga Sahara 19 mmotoka kika kya Sahara gundi pick up mu 1992 eyavuga emmotoka ekika eky'emyaka eyo be bakirumira baleero yakyalwanagana ne banno yayamba Balamu bakajja mu kintu yabude n'agamba yayamba Balamu yategeka ekivulu kye yategeka ekivulu kye Balamu azze bambye nakivubo azze n'obukuleti bwe bwa bbiya bwalinga 30 Josh kyenyiza okunnyonnyola ng'era njala nsomese mwami Abe n'abamufaanana ebintu by'ensi bikyuka Balamu gwayogerako si oli Balamu gwe mumanyi yes ate buli muntu aba n'amajja ge kituufu ye
mubivule nga bwe yagamba simanyanga mayanga bia we bamugira nakwate nyo 16 nagamba muwaka ebyo tebikyayamba kati bala mu minister ate billionaire kituufu kugamba eno ligi yagivaamu bala mu has authority and power. Yes, Abitex you don't have. Ova ku muntu ayimirira mu maaso g'abantu nga ne road mayor awangudde mupya wa opposition namugamba gwe ne mukamaawo mwogere solo bakwate tugende wana mukama wange CDF oba president twogere kubanga enese twagala mirembe sikukola ki sikavuyo sikulwanaga n'amaana agamba mbadde obusawo 2 obwa semindi gwe watubye obumbi obugenda mu butano nene saati empya tonna gyeguli yaguze emmotoka yagiguze kibanja mpola bamubanjako kitundu awo nako zigenda mulemerera ati bwatyo n'ebizimbe bye yabimaze agula kitundu ekyolunana asasulako 4 bwatyo ajja kumalayo okwezosereza kati alinayo omusanvu ajja kumala bimule alinayo obusanvu obumbi omusanvu obukyatatuka buno tasobola kukwatako senga bunakeera enkyanga serezo buno n'emiggo gijja kuvuga buno tasobola kukombako ate nkunnyonnyodde kati kankubuuzi ate gavumenti ekutte ssente gwe lwakuba bwa beziti ate bakwongere ku zino tokayana bakama bange wuliriza tokayana bapromota abammibwa ssente beyamma ssente twakozesa keyaffe awo wennyini bwe mbadde njagala awo bagiyita United Promoters Cooperative Sacco ssente ziriyo eno sako etabba erina okufunako ekitono kati tugenda obbawa obumbi musanvu ne bammemba bange ffe tugenda osalawo bali tubawa senga sente zo zivaayo ne zijja naawe n'okola ebya Abitex tekisoboka anti kulunda mu katono lwaki nno omuwa assurance nze nina essuubi mu maaso Abitex alina ssuubi kulira mazima nze ndongo eno industry ekyagirina emyaka mu maaso emitono nnyo emyaka 2 tayalinge Abitex omubalya emyaka emeka mu maaso ye lwakesa lwabala omutadde lwakesa lwabala mutunule nga nabwanya juice afaanana atyo obulungi tasobola kunyirira bwe mutunulire yenna omanyi buno obuwa obukovu olwakesebwewo obutwa bwato bwatu noteri mbeera amanyi mwe muti okwogera munemutiitira tunuulira Abitex kati gwe naava oli muwala muto mulungi kuba mwakafaanyi nga Abitex eyambuddemu essa bwe mutunuulire doza omulabi Abitex kusereza alina wagaana kirako bata alina bubeezi mubiri kuva waka jinzize kali ako kamaze ggwanga kalimazeeko emirembe nobati ebigambo bino byogeredde mu kamera ate nogamba ate byange obumbi omusanvu tebusobola kuvaayo Abitex nazikwatako yakomye kuziri nemwe mumanyi nti neggwanga lifugwa President Museveni butereevu era tukimanyi Saaba yeekera omulombe mu busiri bwe yalowooza mbwagenda mu maaso ga Museveni aba amaze buli kimu za ssente zibazize era ko kabadde nga akagamba ssente zange ssente zo oza kulwaki Museveni tiyazikuwera mu kisawo n'agamba agenda bazikuwere microfinance support center mu system ya gavumenti ate ffe fakti tutandika butandisi ne mu kooti mugenda kutulabako. Are you sure? How sure are you that Abitex bagenda preventing other 3 billion? It's just 3 billions. Endala yazannyezannye n'akufuna empapula unalaga nti baziwola bammemba naye ng'era nazaalimba naye zagenda okuza ze za ssaka eno gye yabbako 7.5 million 7.5 ezo zo yasayiniza agenda ziza anazijjawo I think kati yasasuddeyo kuba by Monday bali bamuwadde wiiki emu aleeteko 7.5 manya 3.5 then mu wiiki eyokubiri asasule 4 kyekyo balamu kyayamugambye si balamu anti corruption senga sente babaddeyo ennaku senga sente zimulema okusasula what is the way forward ogenda mulaba ku basi ya ore ya papo oba ya papo sawa yonna yabagambye seragenda zizayo nga amaze ekivulu kye kyategeka kati kivulu kikaki lwakwasagala bwagazi ba musajja watukuddeyo mu depression agenda kunzika nga muzze mu depression agenda funa abantu 4 ate ekivulu ekyatandika kya 15,000 kati ba ticket bazitunda 6,000 amwe promoter we don't know abantu bagamba abantu bamuze just agenda bamutegese concert kyesimanye ekyo concert yabadde ayimba ki nyimba za omwana yakawona eddalu
Welcome back, George. The best rehabilitation would be batuule ne George bamuwe milioni 10 mu cash bamugamba ogenda kola kino na kino ogenda kola kino. Anti ezo sente ziwonya neddalu naawonera. Kati omwana agenda kutuuka ku stage nga laba ayimbira alinga nga ayimbira abaana ba nursery abantu bina ngate bibiri bayingiridde bwere wakati tickets za mitwalo ejeje zigenda kwena Aga Abitex yendanyine bivulu wano yesaba vulu yategeka ekivulu neki kyalimu omuti kyali cyane ekyomuti tukireke waliwo nekira ekyomuti nga tekina waliwo kyali ekkolulu yakituuma jinnya oyapesanya negundi nenkuuka ekyo nakyo kyepukulu kyalina abantu banne yagwadda just chance yakyayina ate ne ssente kati kankubula okumanya nti Abitex yagwa omanye omuyimbi gwe yaleese oyaleese ono munaku Kenya simanya ajja kabwana Marinyas oluyimba ati oyo tikitoka gwe yaleese namukebeddeko alina bafollowers emitwalo 10 naye lwaki Abitex yayimba shifura yani omulenzi Ozambe w'amaanyi nnyo okusinga weyagenda Kenya yakuba tuwa ne mumabaala gayo gonna naye kati nebuuza Abitex olwokuba alina sente zaffe zabbye nnyingi oyo omuyayi yabadde ayisa wakikonyonyi baasi n'ava ku booda y'ebbuusi oli sita waawa yabadde alina kulinnya Simba coaches najja wano e Kampala ne bamusiza mu loodi ya mitwalo egi kyokka nga ate Ozambe yakuba e Kenya tour yalinnya baasi osegedde naye nga ate Palaso juzi bagenze Kenya bagendedde mu baasi waliwo lwe bagenda kuyimba eyo Palaso King Saabani nde bawizi bagendera mu drone wansi oyo muyayi wa $1 nawudde mbu yamuwadde omutwalo gwa $1 n'ekitundu n'amazina zammwe Abitex zikwate bulungi bazigenda kukuggwako ddemu otusumbuwe nti mpaayo emitwalo 5 yeye yagambako ku ssente yeye yagamba gwosaba esimu zange baziwa amaziri ku polisi message zijjudde muli ngagamba n'ekyebiri tokirina ng'omusabiriza era ogenda n'olya emmere ewantu simanyi n'omukubira essimu simanyi nga ewa papa simanyi ewa papa sigenda wa papazi olimanyi owa message maze emyaka 2 sirinya yagamba ng'olya emmere ye n'omukubira essimu generational promoter kati atugamba n'ebigambo bino nze wendi naye mba nirabidde bero kusasula biru ya mmere tebampita tikomawo sanga lisiti baziteese dda n'ensasula kiteerereze wano George wano ku Silverback wano ne lwenya biru y'emitwalo 10 nga nfuluma mbaga temungoberera wemba sirina ssente ekyo nali nkirabyeko nakubira muntu tino sirina ssente nga temungoberera n'engenda ekyo nali nkirabyeko enzira n'ensasula era n'osasula oyo nabati tegeeza nti osobola okunkwata simanyi nkubira omuntu sirina ssente kati Abitex oyo tumukoze tuti kubanga naba abafukidde akayinja mu ngatu fe tumufukidde akayinja mu ngatu muntu omuna yalwanisa abantu ate ekirala Abitex oyo alina ebikolimo by'abantu bingi baite ekyatumala wakusabira nnyo Abitex oyo gwolaba ayabuwaziza abantu bangi waliwo n'ensolo y'omuvuka gwe bampadde kati yaddukira na Canada ku kyeyo bambi yakwata Abitex oyo n'amuwola miliyoni 4 bakole omwana ne zifa waliwo omwambi mulala wano Makinde na promota munnaffe Abitex oyo baba bamukutte ng'ali ku polisi nga bamubanja miliyoni ezi bali bamubanja sente zisuka miliyoni 2 ng'omusango guli summoned mu kooti nga gwanca bamukwata omusajja yajja omweyimirira waali awo bamuyita Ibula Kintu ne bwe mwogera amanyi Abitex Ibula bwe yatuuka wali ku polisi omusajja yali abanja benaga mpozi nga muleete miliyoni 1 watali ekyo mwetwesanga mu kooti ekyo omusajja tunadduka ku bugundi ku ATM najjayo ssente ayite miliyoni amanya ayamba promota mu Nebulad tebasayini ne zino ssente bwe zaze bwe yamukubidde nti owaayo ssente yamugambye olinga amatako ate ennaku zino ayita amatako bannange
ati alina V18 penkola yavuma n'omukyala wa gundi owandi corruption yamuvuma ekyerutonde kyesobola kwogeramadde ku ofiisi eyo bamukubira no nga tukusa muninga ererede namugamba olinga agijjako kati yabitekisi vakati sente zamusudde busuuzi ddalu kandi atuyita balalu tatabekisi mulalu yetaga rehab wakati kankuuza omuntu omulamu asobola okuteeka sente ziwere milioni 10 oyo omwana simanya bebi dali simanya mairinyashi osobola ekirala kati kamba bubiremu kano ak'okusomesa nga newe tolina buzibu kwa Abitex manya nga newe boyina obuzibu kwa Abitex nga nze nga naawe nga tominaako buzibu on a neutral level bobola Abitex emyaka gyatekedde ebivulo egigenda 45 yali badde akyapangisa ebyuma bya sound ne stage yandibadde yagula ebibye sente zabbye mu gavumenti ne zino zaatukale nsinga nabbe yatubbyeko sente zino n'atumya sound e China ofuna eyakawumbi akamu n'atwanjulira nagaa bobayombera bwereere natumiza ebyuma kati anaabanga ne concert nfo milioni 10 leeta 3 ate era tusobola n'okuwula ne That's why I'm the generation promoter. Kati you cannot think of such. Yes, omusajja ono alina obwongo bungi. Ofuna bulungi Joshua. Nti olwaleero imagine ku bumbi bwe yabyo obugenda mu butaano akyapangisa Fenoni akyapangisa Jjejje. Naye ebiruma byaleeta kinene nnyo bisobola okuba nga byabukadde 7 ku kawumbi. Ebyo bye bahayalinga era agenda kusasula milioni 10 mu America. Kutunulira omutwe omukalu gwayambazaako enkofiira okukweka kyegufaanana kyekimwambaza enkofiira okukweka omutwe kyegufaanana osegerera okategedde bulungi so mumusaasire naye mu byonna kyenjagala mujjukize Abitex oli mu myaka gye egy'obukadde teekateekera obukadde bwo kubayinza okuva mu ndongo nga talina kyafu ate endongo yagivaamu dda kati abbamu nzibe kyekugamba abbe kulaki mu advice emyaka gyalimu simwagala sigamba nti ki Abitex emyaka gyalimu egyo omukadde esaawa ina bamanyi abagenda kufa omukadde Abitex kijja kuba kyansoni nnyo nga tumaliriza Abitex katonda lwali kuyita ogenda kusambya abantu ennanda nga newammwe gyova nga ne gye bagenda okukutereka nga nsiko nga toyinako oyinayo I'm telling you mubbi esente zaffe n'esente zaffe zikolemu ebyamagezi bwe baliwa bakwereka baga nti waa akasajja kaateekateeka kati olaba amakoga ogagula buguzi Kampala kati olwewamuwa oyo akajafuna amaka wano indako okumaliriza gwe omusajja alina ekikyamulakidde I'm telling you akyanjulira abantu bino nabyogeranga ku bayimbi family emu ne bagamba nti I'm just attacking nimwe bantu mmwe abamu mmwe ba Abitex ugenda kuleetera abantu okupama mu nsiko nga bazze okuziika ewammwe abantu abamu oba okuziikamu okufa buli omu ajja kufa naye kubamu akafaananyi gwe muyaye gwe ne sente zobbye ogenda kuleetera abantu okugenda mutoyiza abaneiba ewammwe abamu fakiti baziikibwa wala nga tebalina na baneiba omuntu biwa amutereka okuva ku kyalo paka mu tawuni I'm telling you so nga tumaliriza utalo tugenda duwangula inshallah kale ffe kitusinga okwalala message yaffe eno tetusobola kukwatagana sente yabaawudde tetusobola awo abagenda ate kutta bussi kati mulabewo muleke akubeere wala buli analaba vidiyo eno oli promoter waggwamu essuubi naawe ategeka ebbala oli promoter promoter just mulimu categories kwana ntegeka show zange era oli promoter nkumanyi era mpeereza idiyo ofuuke memba waki cooperative wenja kusasulira nezooba memba 5 bana newankubadde naggwamu nnyo era ne5 gena nnema obugambo bwange obusembayo bapromota mubeere bagumu temuggwamu maanyi baali babamanyiira luli nga sinnajja baggwamu nnyo amaanyi bagamba ate abasajja ate ekirala bapromota bannange omusajja atalina bwabba biliyoni emu kitundu nakuba miliyoni 3 nogamba bannaye omusajja mumuleke omusajja bamuleke ki ebiliyoni ya sente nga tumaliriza
twabala ogirirako emyaka 6 nga bwina kolye emitwalo 55 ebiliyoni egi mwaka mulamba okwongera okugondezaamu nkola ya NADS eno gimanyi buli muntu bamuwa emiliyoni y'esente egi emu ebiliyoni erimu sente z'abantu ba NADS 1000 yabdex yabyeza abantu 1300 mubere bulungi toyanze ate nga gwe omulungi atulaba nyongera okujjukiza nti tukwera no ku Silverback ekifo kiri ku Sama Road jangu otuleko mu kafo akalikulu waliwo ebyokulya n'ebyokunywa onoonya wootwala mwagalwawo mu mulemu jangu Silverback eri wali no ku Sama Road bagamba ebiwoma bigwa byokya ne mulina akasembayo Ozza akasembayo just omuntu ayagala okubeera nti bakusala enviri ezakabi genda wali eri ku Acro Barber Shop bere nga bakupepeta omutwe bere nga bakukolako bulungi nnyo enamasuba ku Starbucks kasitova ku Toto Texas Starbucks awo nyini tuka ojja kulaba bakoleko omutwe gubere nga bushinies na Japan yourself Acro Barber so n'abakyala abali eyo ng'oyagala okweruka oyagala okubeera mu kkala ye ey'obuddugavu n'obanga olabika bulungi okupangisa kawiivi amaye ebyo by'abakyala bibintawaanya wiigi oba okupangisa wiigi yakuwadde omulimu teyasoose yabinnyonnyodde naye nze by'abakyala bintawaanya maye saagala abakyala beewundawunda njagala nnyo omuwala ali kwalaali so Mama Gross City wali kwesijje plaza emakindye tuba tujja kukolako bulungi nnyo so mwebale nnyo tubadde n'omukulu Norbert Events generational promoter era ba promoter abali yagambye alina sako bwe oli eyo ng'onoonya togwamu ssuubi yazze okubasitula yahiya tulina essuubi tukyali wano myaka 23 omukulu Norbert tusiimye nnyo okujjako wano n'otukyalira tweyanza nnyo bane bwe bali kutukyalirako